Accordingly, as the Senate officer for Kampala, elected this seat in accordance with Section 147 of the Local Government Act, Cap 1 and 8, and declare BALIMWEZO Now for you to see. Yeah, man. For you to see. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Cut it out. Cut it out. Cut it out. Cut it okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda nannyini ggulu ansobozesezza okumalako campaign ate n'atuwa obuwanguzi. Wadde obuwanguzi ng'omuntu n'ate atuwadde obuwanguzi nga paate, atuwadde obuwanguzi nga bannakampala, atuwadde obuwanguzi nga bannayuganda. Kubanga ekibuga kya bannayuganda ly'eddiro lya Uganda. Njagala okwebaza Pulezidenti wange Kyagulanyi yasobola okundabamu obusobozi era nampa omulimu gw'okulaba nti nesimba mu kibuga okuleeta obuwanguzi. Njagala okutwala mu kiseera gwe gumu okwebaza bakulembeze bange mu paati. Sobola okwebaza kubanga wanzikiririzaamu, abalala nga tebanzikiririzaamu, wanzikiririzaamu n'ongamba ojja kusobola, era Katonda akikoze wamu n'abakulembeze abalala mbebaza. Ntwala omukisa guno okwebaza famire yange. Swira webale nnyo, obadde ppira nnene nnyo era Katonda akitukoledde. Neebaza bakadde bange basumba, bannaddiini bonna abadde batusabira nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okutusabira kuba tusobodde okutuuka ku kkula ly'okuba nti nze ngenda, nze muloodi omupya ow'ekibuga. Katonda agenza mpa ebitiibwa yangatako n'ekitiibwa ekya Ssaalongo era ono ye Nnaalongo. Neebaza bakulembeze bannange bano abandi emabega nti bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa sapooti n'okunzikiririzaamu. Neebaza
abantu bange ab'Nakawa, abantu bange ab'e Kampala mwenna, bannayuganda mwenna, abandabamu obusobozi, ne muŋŋamba nti go on, genda maaso. Lunaku olwaleero nangiriddwa ng'omuwanguzi. Nga ŋŋenda kulembera ekibuga Kampala. Mbasuubiza nti ekibuga kigenda kuba kyanjawulo. Mbasuubiza nti tugenda kukola ekibuga. Nga tutandikiraawo munnange Erias Lukwago ow'ekitiibwa wakomye. Era njagala okutwala omukisa guno okumwebaza byonna ebirungi byakoledde ekibuga wengenda okutandikira. Nja kuba nti mwebuuzaako kubanga manyi nti alina experience gye tulina okutapingako. Njagala okubakakasisa bannakibuga nti ngenda kukola kulaba nti ekibuga tubeera mu kibuga ekisaanira banna Kampala, ekibuga ekisaanira Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwagala njogera Oluzungu. First and foremost, I would like to appreciate God for giving me the support to be able to become or to be declared the Lord Mayor today. I want to thank my President, His Excellency Robert Kyagulanyi, who thought it wise to offer an opportunity to me to become the next Lord Mayor in my party. I equally want to appreciate all my other party leaders, beginning with the Right Honorable Senyonyi, for the great support. When others thought I wouldn't, this gentleman told me, you will do it. And I want to say thank you to God, because today I've been declared the next Lord Mayor for the city. I wish to appreciate my wife and my family all together for that great support. They have been a great pillar. I wouldn't be if they had not given me that support that has greatly enabled me to become the Lord Mayor. I want to appreciate my colleagues, fellow leaders in the party. Thank you very much for the support. I want to thank all Ugandans, particularly the people of Kampala, for believing in me. The city is the economic hub of our country. It contributes over 72% to the national GDP. You believing in me has given me a push that today I've been declared Lord Mayor. Thank you so much. And I pray that God accords me that zeal to be able to do whatever you want in the city. I want to appreciate our spiritual leaders that have always prayed for me. Thank you so much. May God bless you all. In English. I equally want to appreciate His worship, Lukwago Erias, for he has been a pillar in this city. Thank you for whatever you've done for this city and this country at large. I will begin where you have ended. Give me that support. I will always consult you because you have the experience. I want to tap from your rich experience. May God bless you. Give us an overview of the party performance. You are the spokesperson. Well,